ayogedde ulira eyavuma n'atyongo kabaka wa Buganda mwagala kuntegeeza nti era ebyo baba tebabitegeera tebabikola enyumba ekutta omuliro odduka noderi wabweru kyokka olabula abali munda nti kyetulimu kiriwo ekiti numpu ensobola okutegeera amanya olwaleero njogeddeko minaana olwaleero njogeddeko limu mukulu bakolo kavuma sogeranga kigambo kwogera bwogezi kulinnya lya muntu awo zimba waliwo kabiri nayimba zimba bazimbula naddamu okwogera nja kwogera ku Wayiso ali mu kitebe kya Nuupu ng'alinayo ekifo ekinene yabeeranga n'ennyaka irimu oyo ye mukulu wa Abed Bwanika omu ku bateeketeeke ba Buganda ng'amaze okulaga sayidi nti ye mwene UP abadde azze kweggama nkuba batugamba nti nno tebawa bakulembeze bitiibwa naye ate gwe oba towadde mukulembeze we kitiibwa kutwala olwaleero oli mu palamenti ku kkaadi y'ekibiina ki National Unity Platform naye omukulembeze we NUP temuwamu wadde akatiibwa akatono bwe kati kyokka gwe oyagala ate abaana bo bakuwa ekitiibwa kubanga ba foot soldiers bwe boogerako ate ng'ekyamazima boogera mazima tebalina mukulembeze gwe bavoola bwe babuulira amazima ku bikolobero byammwe nga mubanenya nti tebabawa bitiibwa kyokka ate gwe omukulembeze omukulu gwe twandirabiddeko ate mukamawo Kyagulanyi Ssentamu tomuwa kitiibwa gwani gw'osuubira okuwa ekitiibwa ng'ate gwe tokiwa bakulu abakutwala mu kibiina mw'oli bazikuwadde wasaze okukolagana n'abanyampi ne bw'onaatambuza Mpuuga ebisawo bya ssente ekiro bibyo ogenda oziwa abantu ogenda obawa amabaasa mutambuze ebyo bimu ozi projekiti byammwe n'oyo Abed Bwanika era Abed mubaddewo nga muli ba political failures Kyagulanyi yabatutte ku bifo ebyo Mpuuga lema kwerabira Mpuuga musajja gwe mwerimbika mbukatuli ki naye mulimba basajja mmwe Amanda Kamere nkutumiddeko muganda wange olw'omusiraamu wano Yusufu gwenja okutumirako bamuyita wa Kibuga Yusufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpuuga abantu baali bakuzize era Masaasi Mpuuga mu nnyendo Bukungwe gundi yali akuliko mukasambidde ng'embeera ekususseeko Oweekitiibwa Kyagulanyi n'akugjayo nako ba deputy president naye essaawa zino gwayagala okuteekawo embeera ne togenda kumusobola wakuba obusimu wano nsaasira n'ofukamira bannange mubiise ebbali eyo si ye NUP ideologies mwe Abed mukola mu biina ne bu briefcase political parties ne mugenda ne muluna ssente wasali musale era abangi mulowooza tetutegeera bannayuganda bano abasiru mu batunuulire n'eriiso George tetugenda kukkiriza muntu yenna atuzza mu mbeera mbi bano Museveni yabamanya nga abasize mu opposition Museveni n'avaayo n'agamba nti opposition 221 tejja kubaawo bano abasajja ba mukaaku bayogerako baalya dda ssente wawulira bye boogera tasobola kwogerayo muntu wa mu west tasobola kwogerayo muntu wa east era ye Abed Bwanika awoza mu Nuupu okujjako Masaasi Mpuuga lwabisiya gani akulimba Ssennyonyi mu parliament yalonda ki Zaake mu parliament yalonda ki mwe basajja mmwe propaganda mwe gumbaddemu kwa kuguno omulembe temusobola era naffe tulina emizindaalo egituukira ddala mu bantu musharinga video paka kuwulira bubi era nga message essaawa eno bagifuna eri uncensored kyemuva mulaba abamu mwasituka ne mugende wayo eri Museveni agezeeko okujjako social media ne tugenda ku street n'Oweekitiibwa President Kyagulanyi ne twekalakasa kati mwagala okutta Wayiso Mufumbiro lw'okuba Wayiso Mufumbiro yava mu DP abaluma n'abagamba nze ndokose nsazeewo ne mumwekubisa obusimu ne mukola ki tubagamba ffe tetugenda kuzikiza Kyagulanyi president waffe beera mugumu buno obusajja Secretary General David Lewis beera mugumu buno obusajja mutumulekere tumumanyi
era ddiru ze badde bukola zonna tuzimanyi. Abed kewandiise ebbaluwa mu bapo bwa komishona najja ne yeekubisa ku ttaka ng'aleese busawo Buganda. Nalowooza tetutegeera. Mwe badde bakwatira mu ziroogi n'abakazi. Ne mulowooza nti ensi yeebase. Mu kaseera kano njagala okubategeeza bannayuganda. Njategeeza abantu b'enkyukakyuka mwenna. CBS ne muleeta bapropagandisiti. CBS owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu, Bobi Wine, kale ne weewuunya Abed owayiriza George Musisi ne ngamba mbu yali musango gwa pressure nga pressure oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka wano faadde bamuvuma oyo pressure faadde bamutadde ku mbeera nga fa bamutadde ku mbeera nga Abed basirise. Era najja nankumbi bwe nategeera nti olwo chairman amuwandiikidde ebbaluwa owa church zone, nze Miransalafu ne ngenda ne mugamba chairman wawandiise ebbaluwa tugenda kulagako. Chairman n'asituka n'agenda ku Buganda Road n'agamba n'ebbaluwa bannange munsonyiwe sono simumanyi simutuuze wa kitundu ebbaluwa ne bagisazaamu. Kati bano abasajja balina ennuku. Era Irudamani mpulira Abed akulifaalingako nnyo. Bano basajja bakulu bali mu bisanja bisatu naye tebakuta. Mpuuga akulaga yakayingira mu myaka 2 ofuga ki? Okulembera ki? Oyo Abed Bwanika ku myaka gye ng'afunye n'obulevu obweru oyo musawo w'ebisolo. Tetugenda kumutya ne bwakola atya. Oyo propaganda gw'oteeka ku Secretary General waffe, gw'oteeka ku President waffe, tugenda kulabisa. Bannayuganda Honorable Zaake weegendereze. Era Mpuuga essaawa zino zomanyi Mpuuga agamba Bobi tojja mutegeera. Nanti Abed agamba yuno byayogedde mbu Bobi talina buyinza ne NUP bumugjayo Mpuuga nga Mpuuga bwe yayogera. Omanyi kati bo bakulaga bali mu gavumenti. Bo munnange be balina obuyinza. Naye nga munnaye Kyagulanyi n'olukiiko be baamulonda. Laba ulya bwayogedde. Aba parliament ffe tulina obuyinza okujjawo nabo basaasi Mpuuga bwe tuba tufunyeyo ensonga. Kati waliwo okubeerawo mukulu Zaake nkusaasidde nnyo. Bakuwa ebifo ebitaliyo. Bakakuwa ekifo ekya deputy chief opposition whip. Bagendo kinoonya muteeka nga tekiriyo. Era wakuba engalo nakulaba mwotadde. N'olwayo nakulabye otadde weeyozaayoza. Anjogera ne Zaake ampuliriza ali wali emityana. Nga yeeyozaayoza. Nabulayo n'olwaliyo. Bannaye neeyozaayoza nnyo bampadde ekifo kya commission. Tekiri vacant mukulu Zaake. Bakuwadde ekifo ekirimu omuntu. Tekiri vacant. Naluli bakuwa ekifo. Nga tekirimu mu biwandiiko. Kakati mukulu Zaake ddayo otunule olabe etteeka omuntu bamujja batya ku bwa komishona. Oddeyo nnyonnyole bakama abo kubage nti kino kye mwampadde simpewo kubanga kirimu akituddemu. Ekyokubiri neewunyizza nsobye ekiwandiiko ekyo. Mu mateeka mu constitution zennyina nina constitution 2 eza obawulira abakulu obawulira bo bakulaga obuyinza balina bungi, bakulaga bakitalo. Era mpulidde ne Imaamu Kasozi ne nga Imaamu Kasozi jema taba kuba Kyagulanyi mwalifunye omubaka, taba kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Asumani basaalirwa tuyalingidde parliament. Asumani basaalirwa yali yagwa ne president waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agenda ebujiri ne tugenda naye okulaba nga tunoonya akalulu ka Asumani basaalirwa n'ayitamu. Era mukama wange president Kyagulanyi teyamusabayo yadde na 10. Neno osanga bano abasirwa abazzenga ba political buloka bali mu kumanyira bannayuganda. Befudde ab'ekitalo abatategeera. Abasiraamu ne battibwa nga abasiru basirise. Era ajawo okutegeeza Mathias Mpuuga mwenna ababaka abasirise
mu kaseera kano mwenna tubalaba mmwe mwenna bannayuganda mubeere soba tebababuzaabuza mwanyinaze Betty Sonko tebakubuzaabuza President Kyagulanyi bajja kumuvuma buli kimu naye lyekkubo Angela Luswata lyekkubo bano kintu kyabatuddemu kati bababuuza okuba bano basajja basiru oba emyaka magezi bagerabira mu zzaaliro bababuuza miliyoni 5 bayite eno bbali bino nja bibagamba era nja kusaba munnamateeka Arthur Diamond yonna gy'ali ateekeyo omusango buno obusajja bubeere nga tebukyasobola fuluma buno obusajja obuzze bubuzaabuza bannayuganda bwe busse bannayuganda kiwamba abantu e Masaka ng'abo ba Mpuuga ba Abed Bwanika be bakirimu meetings zonna Mpuuga n'atuuka n'okugulaga Lubindi alikodinga ebiriko n'alowooza tetutegeera basajja mmwe tugenda kuba paka kuwulira bubi Ize kasitamu akutte ku Namunswa Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine aga Katonda mu ggulu tugenda kubalwanyisa bannayuganda tebannamasaka bannabuddu bakozesa CBS ne bayogera ebintu naye nga tebaleese wa kibiina bino tubibagamba temubibuwulira Abed baalya dda ssente za Museveni bakolera nakyemalira Museveni oyo Abed Bwanika byonna mubira byadde ayogera talina kyayambye bantu basajja babaddewo nga bo bali mu ba political brokers badde eno naye byonna ne bwe mubiyogera Bobbi oba mumuyise kiki Kyagulanyi atambula ne mukyalo Babi Kyagulanyi buli waabeera n'abeera ne musajja mufumba ayina abaana Abed tulage mukyalawo wazaala mu mwannyoko Abed wazaala mu mwannyoko njagala oveeyo kyegaani Kereya Kabanda njagala aveeyo kyegaani abantu ba Buganda nga Katongole tulwaniridde ensonga za Buganda Kyagulanyi alwaniridde ensonga za Buganda abavoola Ssaabasajja Kabaka n'avaayo ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'abagambako Bobi Wine emyaka gye gyonna egy'obuvubuka nga mubanda wa Ssaabasajja Kabaka nga Abed ali luddawa bali eyo bannabyabufuzi ba political malayas kulya ssente za buyi wa musolo ne balowooza tetutegeera guno omulembe tubonyeebonye Bampuuga nga be batwala ssente z'enguudo Abed nga be batwala ssente z'enguudo bannayuganda Masaka amalwaliro gammwe mabi Masaka amalwaliro mabi enguudo zibadde mbi bazikoze wano okulwa Namayanja jjo nenga ssente nazo zakwewola oli ne bamuwa miliyoni 5 n'ateeka mu matama n'akulaga nina kino eky'obugagga nina bino naye era nazina ebitano n'azisika singa owekitiibwa Joero Ssennyonyi teyazze mu paalamenti mwalitegedde ebiriyo kati Mpuuga abadde tabimanyi nze najja ne mbagamba oyo omusajja Mathias Mpuuga yadde mu Katuliki munnange naye tali ku muzuuli Mathias Mpuuga we mulabira nti tali ku muzuuli ku nsonga yatwa Kagabo yakwata ssente n'azizaayo gye yazijje yazitwala mu ofiisi ya Mpuuga olowooza ali musiru lwaki yazitwala Mpuuga Mpuuga yakubira ababaka ba paalamenti n'abagamba mugende waliyo ekyojja mu maka ga mukwano gwaffe Anita Amongi ne bagenda ne baziyoola abamu bazitwalira muki mu bino ebiki ekijaketi tebandeke mwe yayoolera Kagabo yayita kakutiya nabano kati baseggona bo batumye ne seggona bawulira abasajja seggona kati kukwana 5 bo manche bakoze batumye ba maids baabwe banganda gendo zijjeyo naye tubagamba Matayo Mathias Mpuuga olutalo mulutandise mu Mirasana Foposi data yagenda okunzigwako kuba kati nina okuba buli lunaku emisota givaayo data yantawanye ennaku zino ne Mukama nannyamba nenfuna omuzira kisa nampanga data bano abasajja n'okutta Kyagulanyi baakirimu mu Arua Abed Bwanika ne DP Block mission Bobi omutima gwali gumugambe togenda Arua Bobi Wine omutima gwamugamba togenda Arua era ne tutuula n'ekibanda kubala kisaawe wali ekitebe kubala kisekamwe nga lasita
amaze okufuna intel. Obusajja bwa Abed buno simanya busajja bumabike ne butuulaawo nga bumanya ekigendererwa kyabwo, nga bumanyi Bobi Wine tumuttire wano, nga kubanga bo bajjanga bajja mu meeting tufunira wano tonsimbako, n'abagamba please kiri ensonga ya ggwanga. Era bo batunuulira Kyagulanyi ebintu byakoze mu myaka 2 n'ekitundu nga muvuma Luwongoya, muvuma Chairman Nyanzi, ekitebe mwe mwazimbawa, ettaka liguliddwa eri ekitebe kiri awo, office ziri awo, bafutu soja abaana mu makomera bayambibwa. Bano kye bataasobola. Mama Franka Senteza ava mu constituency ya Nnyendo Mukungwe. Mbulira olunaku lumu Mathias Mpuuga Nsamba Saalongo lwasituka n'ogenda mu Franka Senteza n'otwalayo kasukaali. Ne sister Franka Senteza yamaze senior 6 ng'ayagala omulimu naye nga tosobola kugumuwa, ne fees nga tosobola, n'omutoowe omulongo ali e Bukalasa tosobola teekayo ssente. Naye ng'obadde oyita bannamawulire n'obawa ebicepere nomugamba Bobi tomwogerako nnyo, mwogere ku nze. Byonna tubimanyi. Gwe eyetaba ku mukolo gw'okwalula abalongo ba Anita Amongi, musajja kyono wali ogenda kukwata zino ziva ku kundi, lwaki magogo gwe yasooka okuyita muli mu revolution kikaaki mu Anita Amongi, omanyi twali naye mu FDC. Musajja mukulu wali obaddeko mu FDC Mpuuga. Ne bano abasajja bwe batulaba ebigambo mubisengeka ne mubyogera, guli omulembe gwayise. Abed yajjanga yefuula ayogeranga pastor Museveni nenga bakutunuulira butunuulizi bagamba ewo obulevu obweru. Kati njagala eggwanga litegeere, njagala ensi emanye nti luno olutalo lwe tuliko tulwana ne media stations ezisazeewo okukwatagana n'akabondo aka Yoweri Museveni, ng'abamu batulimu, ne bw'aba mubaka parliament ng'ayambala nnyo enkofiira ya Nuupu, ng'ayambala nnyo t-shirt ya Nuupu, yogera nga weekengera. Diaspora community mubeere sober and vigilant. Bobi Wine Katonda yakusindika, ebyokulwanyisa byo bibiri, abantu ne Katonda. Gwe weerekereze obatunuulire, tugenda kweŋŋanga ne Abed Bwanika ne Mathias Mpuuga n'akabondo kaabwe. Ebbaluwa Bwanika gundi yagirabye Mpuuga nga Sedwiga agisayinize, bamugamba vaayo. Anita Amongi nakkubira n'agamba kakkana tewali kigenda kukolebwa. Bannayuganda ffe twali tetwagala kifo kya bwa commissioner, era tetukolerangako kubeera ku opposition. N'obwalo si ye yali agenda yaffe. Njagala munfune bulungi. Mpuuga president yamuwadde omuguwa yeetuge. Ekibiina kyakoze kye kisobola. Kati kaalage bannayuganda akolera ani? Kaveeyo nanti ekyabadde kisinga obukulu kumugamba bamu advising, kubanga ye ayagala nnyo ebitiibwa, ne bamugamba osobola okuddako ebbali. Byonna yabigaana, era banne bagamba Bobi talina buyinza bumugjayo. Nejjukira ebigambo 2 Mpuuga, abakuwaga tebawera koota y'abalonzi eri mu Nnyendo Mukungwe. Ekimanyi musobola okubba akalulu, musobola okukola buli kimu ne mudda mu bifo byammwe, naye ligasa ogiziise. Maka gy'olina ey'obuli bw'enguzi ng'ate n'ebirala bikyajja. Igwe olutalo lw'otandise okulwana Joero Ssennyonyi, Ssennyonyi akola. Ssennyonyi tagenda kudda mu mabina ga Anita Amongi nga mmwe bwe mwagaddamu ne mugaweeweeta. Ssennyonyi mwamulaba kye yakola bamutulaki, mutambuza bipropaganda. Musima Joero Ssennyonyi yagenze okukyalira Seggirinya, laba Kagundi milioni 16 bonna mumukolera ku Nassa, tukimanyi. Era Mpuuga osazeewo okwatagane n'Amongi, mukole kye mukola. Waiswa afuna obuzibu, I repeat. Zaaka afuna obuzibu, Kyagulanyi afuna obuzibu. I know Mpuuga wammalamu amaanyi,
tutegese 1 million March abantu bali iga embeera yeruwa yaku kuniri kwa machinga kujjako Museveni nojjamu ne patroso otaddeko galubindi osoka ina no skama koti no kangabala nantagambwako ejjali liri lyonna nga limu 9 ejjali liri ne likkane mbigere wena nomalikula amaaso n'olindira wali ku northern oyogera nabo jeke mugibukubye kiwedde kuma omuliro musajja atu ne bamukwatanga bakwata omubbi ku kisaawe ekifo ky'okuvumirira ekyo gwe walindirira eno eza polisi bwe zajja nga bagambye dda ali mu eyo kabangalizo ne zikiika emabega n'eno paka magere okumanya Mpuuga musajja muzibu omanyi kye yakola Mathayo Mpuuga Nsamba yatuuka ali n'adda mu kabangalye n'amala eddakiika 5 emmotoka ze Kyagulanyi ne bamukwata ne bakanyuga ne bateeka mu gundi ne bateeka mu nnyumba ye bwe bateeka Kyagulanyi mu kikomera wayitawo eddakiika nga 10 baleeta asikaali nga bamukubye ejjeeke Bobi yali tannayingira ng'akyali mu motoka nga Mpuuga ali wali baleeta asikaali sheriff bamuyodde ne bamuteeka mu motoka nga Mpuuga abirabye mukulu Mpuuga anti wa kitiibwa n'asika amakooti ge n'asooka n'agenda alabe ewaka kiri kitya nga Isa wa Museveni mu Nuupu nga alasisi wa Museveni mu Nuupu n'ayingira bulungi n'atunulira ku Babi wali Babi n'agamba neemuguli onalebbo Mpuuga kyokka ng'omwana sheriff yagulidde Mpuuga. Can you imagine? Ye yagulira Mpuuga mujjukira ku video nga maama first lady Babi Itungo Kyagulanyi ali mugamba mugulire sheriff ne bagula gate bulungi bwe bagula gate bati abasajja babakirawo sheriff ne bateeka eri omukulu n'avaayo n'amasuuti ge n'ayingira n'akasajja ke walwa akanyamulenge akaaliko akawanvu katambula kamegi kabumegusi bwe kanyenye gundi ne badda wali olwamala n'atula nti sekiri tight talina waayita ne bayingiza president baba akamuteekayo na Babi n'amugamba nti kaakati Babi sherifu bamukutte Bobi yagamba sigenda ng'omutima gw'omukulembeze omutima gwa leader revolutionary leader n'agenda Kyagulanyi Robert Center Bobi Wine musajja wattu bamukutte ng'omubbi ku kisaawe bamukubye bamutadde mu kimotoka ono yajjidde mu Bugombe n'agenda ajjeyo omwana ne bamuleeta aba akyabinyumya Mpuuga awoza serious sure you know president aba alaba omutima gw'eggwanga ne gumuluma president avaayo agende alabe nga bateekawo embeera Mpuuga yamudda mu maaso go back yamugamba go back